Tuveewo kati tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu nga tukitandise n'omubaka wa Ireland mu Uganda Kevin Colgan atendereza gavumenti ya Uganda olw'okuzza emirembe mu bitundu ebyalimu entalo. Bino ambasada byogedde ku mukolo eggwanga eribadde lijjaguza okweza emyaka 73 bukyanga lyefuga era ng'omukolo gubadde mu maka ga ambasada agasangibwa e Kololo mu kibuga Kampala. Nga buli 17 omwezi ogwokusatu buli mwaka kubira kujaguza mu ggwanga erya Ireland okujjukira munaddiini St. Patrick yakulira eggwanga eryo ebyamagero olunaku lugulaku mu bitongole eby'enjawulo namwo nga gwera ku Uganda bigasi ku Ireland okujaguza olunaku luno mbaka ga ambasada wa Ireland mu Uganda Kevin Colgan. Bannansi abava mu Ireland n'esezerinaani olunaku lulungi nnyo kyebera independence yaabwe era ffe nga ba business partners oba abakolagana n'enyama z'omu Ireland tusanyukira wamu era tubeera wamu nabo. Mubeere mu nsikane mubadde minisita omubisi w'ensonga ez'ebweru okero oliemu abakisi b'amawanga ag'enjawulo mu Uganda n'akulira Kampuni Vision Group Don Wanyama. Ambassador Colgan yasidde ku mukulu n'atendereza enkolagana ya Uganda Ireland n'eyama okujongera mu maaso. Ireland and Uganda are also both known for their hospitality and our welcome. As we have also recently marked the anniversary of Russia's illegal invasion of Ukraine, Ireland is currently hosting 70,000 refugees from this terrible war. And Uganda, as we know, has hosted 1.6 million refugees from conflicts also across their region. Yeme kusigala nga bagenda maaso n'enteekateeka ez'okuyamba ku bantu mu kitundu ky'Ekalamoja neebaza gavumenti okuzza emirimu mu Uganda. Uganda, like Ireland, has had to work hard to achieve peace and maintain peace. Both of our countries know that peace should never be taken for granted and that it requires constant work, even when the guns have fallen silent. I saw this myself last year when I travelled to Gulu with the International Criminal Court Trust Fund for Victims monitoring visit. Ye minister yeme yogedde ku Ireland ng'eggwanga lyamye ku nkulaakulana ez'enjawulo mu Uganda n'abasaba okusigala bagenda mu maaso n'enteekateeka ze balina eri bannayuganda. In Uganda, we continue to appreciate the contributions made by over 100 years ago by the early prominent missionaries like Mother Mary Kevin during the missionary activities in the fields of healthcare and education, which is the establishment of social institutions. Minisitule y'emikuuma enkolagana Uganda gy'erina ne Ireland olw'ebirungi byezeevaamu. We believe that under the new strategic and aid framework, A Better World, Ireland will expand development cooperation programs geared towards a more equitable, peaceful and sustainable world. Uganda works closely with Ireland in a number of multilateral organizations where we share members. Abagenyi basembedde ku kijjulo n'okusanyusibwa bannansi ba Ireland. Julius Kafuluma yakusakidde guli enkulu wa Bukedde TV.